Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe atannaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kaleka notification ojja kuba tomissinga nsonga yonna. Nina wano amawulire breaking news genjagala okubeera nga nkuwaga kagwawo simakadde nnyo ate wetaaga okubanga ogamanya naddala gwe ng'oli tikitooka obanga otambulira nnyo ku mukutu ogwa tikitooko. Kakati we twogerera waliwo tikitooka omu abadde agenze okucakalako ne banne nga group n'agwa mu mazzi ag'omugga River Nile n'afiirawo, wabula nga newe twogerera kati omulambo tegunnaba kubeera nga gulabika, naye nga tikitooka mu ggwanga erya Uganda bino tebiri bweru wa ggwanga afiiriddewo. Nga mawulire bwogenda okubanga ate ogawulira ngenda kuwa details ku mukutu ogwa Red Zone TV, wabula nja kusaba gwe atana subscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe ekikwateko kwata kade aka notification ojja kubanga bwe nkugambye nga tomissinga ate nsonga yonna. Bino bibaddewa byatuusewo bitya, biri ku side ki wetwogerere essaawa eno yennyini nnyini, biri side z'enjeru okusinziira ku sources. Kigambibwa nti poliisi mu bitundu eby'enjeru balonkinze oba batandise okunoonyereza omulambo newe twogerera tebannaba kubeera nga bagufuna, batandise okunoonyereza ku tikitooka abadde w'amaanyi nnyo ku tikitooka era osobola okugenda n'omukeberako ngenda bikuwa. Yagudde mu mazzi mu district ey'Ebuyikwe mu kifo kye bayita Nile Resort mu kabuga ak'Enjeru, Njeru municipality. Era okusinziira ku sources wano nga bagamba nti police in Njeru have launched a search for the body of a tiktoker who tragically drowned in the River Nile on December 1st, 2024. Nti police mu bitundu eby'enjeru nga bwe nkugambye yatandise omuyiggo ogw'okunoonya tikitoka eyafudde, okunoonya omulambo gwe. Tikitoka eyafudde oluvannyuma lw'okugenda okucakala mu kitundu ekimu nga bwe nkugambye Nile Resort mu Njeru, kabuga ak'Enjeru mu district y'Ebuyikwe, n'agwa mu mazzi teyasobodde kubeera nga awona era nga wetwogerera poliisi yatandise dda omulimu gw'okunoonyereza. The incident occurred during a recreational outing at the Nile Resort in Njeru Municipality, Buyikwe District. Nga bwe nkugambye nti bino byagenda maaso oba byabeerawo ennaku z'omwezi nga 1 Desemba 2024 leero ziri 4. Bano mbu baali bagenze ku kitundu ekyo oba ku tuyinza ogiyita beach Nile Resort mu kabuga ak'Enjeru mu district y'Ebuyikwe, baali bagenze kucakalako. The deceased Isa Sekamanya was among a group of friends who had travelled from Kampala for the leisure trip. Ono tiktok ayogerwako eyafudde bamuyita Isa Sekamanya era nga yagenda ne banne group ye omulimi kwano gye ab'enganda n'abantu batera okubawo ba tiktok banne. Kigambibwa nti baali bagenze side eyo ey'Enjeru Nile Resort okulaba nga bawummulako ne okubeera nga balambula oba kye bayise leisure trip, kulambula kuwummulako byonna nga wenza okuba nga obitegeera. According to preliminary police reports, the group was playing netball near the river when a ball was thrown towards Sekamanya but landed in deeper waters. In an attempt to retrieve the ball, Sekamanya ventured into the river's deep section and drowned. Kyokusinziira ku ripoti ya poliisi eyasoose okufuluma ku nsonga eno nga bagamba nti omuvubuka ono amanyiddwa nga Isa Sekamanya bali mu kubanga bakuba netball ku kitundu ekyo ekimanyiddwa nga Njeru recreational Njeru Nile Resort, nti baali bazannyamu netball omupiira ogw'okubaka. Kati omupiira ne gumukuba, omupiira we gwamukuba n'atalantuka, era bwe yatalantuka ewantu we yagwa mu mazzi ag'omugga River Nile waali wawanvu nnyo nti era teyasobola kubeera nga asimattuka. Kati gwampuliriza mukutu gwa Red Zone TV, bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Nkugambye tikitoka eyafudde omulambo tegunnaba kubanga gulabika, nkyakutwala mu maaso okusinziira ku sources wano nga bagamba nti despite efforts from his friends to rescue him, they were unsuccessful. Instead of seeking immediate help, the group returned to Kampala and only informed his parents the following day. Nti bano bagezaako okulaba nga balwana, banne be yagenda nabo bagezaako okulaba nga bambi balwana okulaba nga bamugjayo, bagezaako okulaba nga balwana okulaba nga bamufuna, wabula kigambibwa nti olw'okuba nti baali si bakugu baalemererwa okufuna omulambo gwe. Kati olw'okutya oba ensonga z'otayinza kunnyonnyola, bano baatya n'okulipootingirawo, era kigambibwa nti badda buzzi waka ne bagenda ne bategeeza abafamire, ne babategeeza kyokka babategeeza nkeera, era famire
ennaku z'omwezi nga 2 enkeera nga bamaze obbategeeza ne bagenda ku poliisi y'enjeru ne bategeeza poliisi era wano nga bagamba nti Sezibwa Region Police Spokesperson ACP Helen Butoto confirmed that Sekamanya's body is still missing and authorities are working to retrieve it from the river. Nti wenewe twogere olwalero omulambo gwa Sekamanya gukyabuze era tegunnalabikako wabula bakyagenda maaso n'omuyiggo okulaba ng'omulambo gw'omuvubuka ono tikitoka eyagudde mugga River Nile n'afiirawo. She also mentioned that police are investigating the incident and searching for one individual allegedly connected to this. Era ono omwogezi wa police amanyiddwa nga SP Helen Butoto yagenze maaso n'okutegeeza nti newankubadde tukyanoonya omulambo wabula mulimu omuntu omu ayogerwako kubanga yali connected ku muvubuka ono Isa Sekamanya eyagudde mu mugga n'afiirawo. Kigambibwa nti mulimu omuntu omu anoonyezebwa era nga singa akwatibwa ensonga zijja kuba zongera ogenda maaso n'okubanga ate zitandikiraawo kuba kunoonyereza kunaatandikira ku ye bigambo bwe bityo bitambula. Police bwetyo bwe yategeezezza oluvannyuma lw'okuba nti nayo bagenze ne baba nga bagitegeeza gwampuliriza mukutu gwa Redstone TV bwe watonaba kubanga osubscribinga kikole tugenda kuba nga ate tutambula ffenna nkyakuwa. Authorities are hopeful that the body will be found downstream near the Bujagali Hydro Power Dam. Basuubira ab'obuyinza basuubira nti omulambo gw'ono bandigufuna mu biyiriro eby'Ebujagali Bujagali Hydro Power Dam. Okusinziira ku mbeera nga bweri omulambo gwandiba nga gwakulukuse paka eyo era gye basuubira okubanga bagenda kugusanga. Eyafudde tikitoka oyinza omukeberako kubanga abadde ayitibwa Isa Sekamanya yafudde oluvannyuma lw'okukuba omupiira ogwa netball ku mutwe n'agwa mu mazzi gy'ataasobodde kubeera nga ava. Kakati no ba tiktokers gwe wenna agoberera ng'oli tiktok obanga olina tiktok obanga eri erinnya olimanyi osobola okutandikiraawo n'ogenda mu maaso n'okubanga onoonya tiktok oyo eyagambibwa okuba nti yafudde wadde omulambo tegulaba kubanga gulabika wabula ate waliwo tiktoka munne oba munne kube yagenda nabo nga wetwogerera naye anoonyezebwa bamunoonya agezeeko okubanga annyonnyola ebyabaddewo n'ebirala byonna nga bwe biyinza okubanga binaaba. Nga bw'owulidde mukutu gwa Redstone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tugenda kuba tutambula ffenna tuwuliziganye mu updates ezigenda okubanga ate ziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.